abasajja bano olwaleero njagala tulabe mu video njengero bazanyira basaasanyiza billions of money okusomba abantu abaze ku campaign nga si bantu be Kawempe. Njagala musome body language ya Yoseri olulimi lw'omubiri. Njagala musome toni y'ebigambo byayogera. Njagala musome body language y'abantu abaze Kawempe kulaale ye. Ayogera birala abantu bali ku birala buli omu ali ku birala. Kitegeeza these people are not connected kubanga they are not the residents of Kawempe North constituency. These people were brought by aid from different parts of Kampala and they were paid, fully paid. So njala bazanyira ka video kano mbala mutunule mwe namagera kola ebiga Museveni byayogera Bosco tebikwatagala na bayogera nabo buli omu ali kubibye kubanga balinda bulinzi gundi amalo okwogera buli mwafune sente zimuzaayo. Njagala mutunule bulungi nyoka video kengendo okuzanya then mbalagene ka video akalaga emmotoka zonna ezisobya abantu zezibadde zeekwese mugenda kutya akatambika mu katunulire nnyo. Yoseri wuli eri omulaba olaba Walaba musome video yeyo Yoseri yali yayogera buli muntu atunudde wayagala tebapeyinza attention buli muntu alindo lyamala okwogera buli mwagenda afune sente ze kankabadde mukategere bulungi nnyo. Abazze go balese tebazze kujjuza kumanya mukolo gwere we sente zaabwe oli Yoseri yeyogeza bibye bano bali kubyabo buli omwali tebali connected wadde nakamu. Njana mudde musome mupenge details ku mupenge attention to details ku ka video kana wakadde then balaga abantu abazze basingisa ulira mukitegedde bulungi. Njala nnyo basomesa ebintu bino oba wendi oba siriiwo ng'osobola okutunula ekifaananyi otunula video n'ogyanalyzinga n'osoma olulimi lw'omuntu n'osoma amaaso g'omuntu n'osoma ebige. Wali weebuzaako lwaki abazanyi mu Premier League babagenda kwogera nga bali babiri bakwata ku mumwa mu kisaawo omwo mubeeramu bannamawulire ne bakafumu abasoma emimwa gy'omuntu nti gyogedde ekigambo ki. Kyovula boogera bakutte ku mutwe baagala basajja bali babayita balips leader oba rip leader basoma emimwa gino basoma ekigambo nga bwe wadde okyogera bajja okyogera wadde abaakuli mu kibangirizi. Kati njala nnyo musome ebintu bino oba osome ekifaananyi oba osomye video oba entunula y'omuntu mulina okubeera abakalabakalaba ng'obwana bw'omusota n'otandika okusoma omuntu olina okusoma omuntu yenna olina okusoma omuntu n'omutegeera olulimi lw'omubiri amaaso googera ki ayogedde ki akyogedde mu mbeera ki kiringa bw'onoogenda ewantu nga tomanyi lulimi lwayo nga bagenda kulya ebigambo oyinza obutabitegeera nti bagenda kulya naye eneetooloola n'empakanya y'ebigambo n'ebikolwa bakwata amajambiya bakwata obusefulya mulimu abeewakanya ogenda okulaba nga tebategeeragana bakutunuulira bakulaba nti olabika olimu kasupu ng'omanya nti bagenda kulya awo boolina okuteeka okukakola tondeka nnyuma kati mulina okusoma embeera n'okweyigiriza ebigambo omuntu anaakukuba oba omulaba
omuntu anakuwemula oba omulaba omuntu akola ki omuntu akukinika aba akulaba omuntu ayinza okukinika n'amaaso gano oba mulina okutandika okusoma embeera z'abantu n'ennimi zaabwe ez'omubiri kyezoogera mukitegera bulungi nnyo bino bye njagala mu nsi mutandika okwebereramu okitegera wano mu Bulaaya abaana abatalina byogera kebere mu Amerika kebere luddawa atunda mu distance ya meters nga 5 n'asoma abantu 100 abamuli mu maaso n'amanya nti ono babayita ba civil oli wa poliisi bano bayaye n'amanya era asobola okulengera ekiddo mu meters nga nagati awaliwo ekiddo sigenda kuyitawo kati mu diaspora tuyiga ebintu bingi nnyo kati njala bannayuganda muyige nga namwe mulengerera wala totambula mukungu ijjo ng'omulaba gwe basibye ku ggaali no mulina okutandika okwetegereza ebintu mu maaso gammwe kati awo tuvuddewo kati wano ke kafaana ka video akalaga bano abantu badde basomba bonna mukawulize bulungi nnyo kakati mweteeketeeke mulabe emmotoka ezisombye abeenaali mbadde njagala tutambule ffenna mulabe emmotoka ezisombye abeenaali mu kawempe awo mugenda okakasa nti abazze muno si balonzi tuli ku saidi y'enaalemu naye njagala mulabe emmotoka ezisombye abeenaalemu tutambule ffenna zizo ezo da taxi zibadde zisomba bantu ndoza mutegedde kiki ekibadde ekawempe kibadde ekifaananyi ekituufu kati njala tugende wano ekimpisiza bambe ba parliament mwenna njala mumpulirize bulungi nnyo bulijjo tubagamba nti Uganda kampuni ya Museveni ne famire ye nga muwakana mu ssemateeka w'eggwanga omuwandiiko bulungi teri musirikale asasulwa sereza muwa musolo akkirizibwa kufuluma ggwanga nga parliament tekkiriza nkubiriza omulanga bannayuganda mwenna bali mu South Sudan muve South Sudan siddamu kubakubira mulanga gwonna mikwano gyange abagenda okunoonya ekigula amagala eddiba South Sudan bakomredi mbasa muve South Sudan abasajja abo ekintu kyokutta tebakina mbuzibu bo bennyini betta ensi evunza omukulembeze yayiika dda Windows takyasobola kukola public appearance n'okubuulira abantu ekiddako economy yagwa ali mu kulwagana n'abantu abakola gavumenti bamugamba va mu buyinza tuteeka abantu abasobola okuddukanya gavumenti agaanye wabula ayagala teekako owe omuvubuka ate public gwe yagaanyire banne kati obutabanguko butandise kati yabadde ayagala kukwata Riek Machar ne yeekyanga ne banne kati gavumenti olunaku lwajjo yabadde eyiise nga bamugenda mukuba n'akuba oyo Salva Kiir n'akuira Museveni n'amugamba nyamba onsindikire ku majeego
Museveni teyebuza ku parliament wadde okwebuza ku Minister of Foreign Affairs yatagidde mutabani we ne basindika amagye e Sudan amagye ga SFC kati giga ku Salva Kiir essaawa zino gavumenti ye. Baganda bange nsaba muvesa